The flashlight UG. Nada wano Buganda ye bisaya wano kwaniriza buli omu. Sote muliriza omuntu yenna abaletera ebibozi ebyokusosola amawanga yabeera omusosoze number 1. Nete wabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Grupu ya Kyagulanyi nteeroho ninja kugimaraho. You just wait. Yimwe mwikaro kwegura oye Dalo kutegeeza bajjeno ba Museveni. Omuwa muri redo okunganga kufe bajjeno ba gavumenti y'abantu. Namwe mwesirezi kuba ekijja kinene. ADF, LRA, they were originally from Uganda. Era President Museveni ogenda MUSOKE, it was true. Waliwo ennyonta kubanga bannayuganda baali battibwa. Naye okuttibwa kw'abannayuganda kutandika mu kalulu k'ekinaana. UPM, DP and UPC. Kubanga ebya Nolule Waka abantu bali balina evidence. Baba kuba amasasi ku State Square, ababa kuba abamu babamanyi. GITTA sinza mutayogera. I have to talk. Naye ndaba nti the problem of Uganda, obuzibu bwa Uganda 1980 tuve kubiri ebya 71 ebya nini naye 80 kasita abantu babeera disorganized abave Tanzania ebizu bya Uganda byatandikira mujjukire bya lule no kubanga tewaliwo korona masasi abajasi bobote batta nafe twatta tutya buli womanya nti wali kipingamizi tewawona mayumba 10 tewawona because you are the one who informing the government troops that abayekera bali wano tewawona nabagala MUSOKE bwagana okuwagira omuyekera ng'ofa bwawagira ng'omuyekera ng'era ofa olidi twateka ezo password twazina MUSOKE nga balina okutwala muka bakayitanga kannabulimi baga kannabulimi nga towona manya ogenze. The flashlight UG. Okay, tubaniriza mwena bana Flash Light Channel Uganda. Mwebale kwekumira ku mpewo, mwebale kubaawo, ate mwebale kutwagala. Tukomyewo ne Kadogo eyazirwanako ayitibwa Sergeant GITTA mutabani w'olutabaalo. Naye twebaza Omukama nti obulamu bwe yamuwa nti asobola okuba nga akyali mulamu era GITTA tukwebaza nti Omukama yeebale ayakuwa obulamu n'osigala ng'okyali mulamu n'okutuuka mu kasana olunaku n'olwaleero. Nenga ffe baani abakyali abalamu buuza kuba tulaba tugendera. Bannayuganda mwena tubalamusizza nze mutabani wa GITTA MUSOKE omwana ow'envuma kubanga kati kabaka yatugamba tetubongoota mukimanyi bulungi ffe abamu twajjamu amakulu bannayuganda tujja kubongoota because buli ekize mu Uganda okuva 66 kitukidde ku Baganda abaganda kabaka bamulumbye mu lubiri lwe abaganda bangi bayiwa mu Victoria abaganda bangi abattibwa then after kabaka mukimanyi 71 era abaganda bangi abattibwa then 79 abaganda bangi battibwa then Kayira n'ayingira esiko bannayuganda bangi abajja ne beekwekwa mu chachi ya Lubaga munaba abajja babatwala mu lubiri tebaddanga mu kulabika panaawo then UPM obulu ne bubeerawo mwabulaba bannayuganda bangi abattibwa President Museveni ng'agenze mu nsiko kati nga Makerere University ba UC winga bangi abakwatibwa omwava n'abo abavaayo ne bagenda mu nsiko bonnanja baba babuulira nga batidde bagamba no abantu batandise okututta kati kitta abantu neetandika n'ekyo bannayuganda mwe namba lamusizza nze mutabani wammwe ate eryantama kubanga kati ffe baatusaddaka nga tuli baana bato ate eno rigimu yandibadde yaffe naye nga sinenya gamba nti panaawe erimu bantu balala kubanga President Museveni yakitugamba Kabasanda abantu b'Ekabasanda mukimanyi bulungi nti akugombera twalekawo abaana baffe abantu 8 abattibwa n'amagye g'obote naye ffe Mukama n'atubikako akasubi. President Museveni yavuga mangu n'atuuka mu kifo ekyo era n'atugamba nti tugenda kuwamba Kampala naye kyewuunyisa nti abatalwanye be bagenda otwala ebifo byammwe era bwe kiri paka kati kubanga nyinza okugamba nti panaawe nganze yali omujaasi
panaawe ejjo ly'eggwanga lifugibwa abantu abayise mu PPU, PGB, SFC ne SMY. Olidde kubanga nze nakoze research n'entambulako mu z'ofiisi eyo nga buli gw'osanga n'ogamba kati afande ate kati muzze 98 kati mweba Major General n'enzijukira ki president yatugamba nti abatalwanye yes kati beekwasa mbu basomye amagye yes okusoma kirungi courses nnungi okulaba nti kwamini ne bwali ng'olira kopolo ng'olina okugenda Russia olina okugenda Israeli n'osoma ekyo era kati panaawo bw'otuuka mu kyalo n'osanga mujasi w'amini akyaliweroke era olaba nti yali mujasi w'amini naye abaffe tuuka mu kyalo tuuka mu luweero tuuka Ssemuto tuuka wa oyinza okukaba amaziga ewulidde kati bwe tudda ku kintu kyekyo ekyamagye nze siyinza kubanga mwenkulidde era siyinza kuddawo ne ŋŋamba nti GITTA siyinza butayogera I have to talk naye ndaba nti the problem of Uganda obuzibu bwa Uganda 1980 tuve ku biri ebya 71 ebyamini naye 80 kasita abantu babeera disorganized abaava e Tanzania ebizibu bya Uganda byatandikira mujjukire byalule no work abaaliwo mwalaba ebyafa ku State Square abantu baafa abantu mu kalulu baafa waloko jawa ngaawo bw'otuuka e Namanvaawo waliwo omukulu gwe bayita Kalule Settaala oyo yali kojja waffe mu family yattibwa ayingira ewo omusajja bana abantu baawe Kazinga wansaawo mujjukira omwami oyo kati ndaba nayitawo nga bakolawo bino ebya portrait bakolawo ensuwa simayi biki oyo mwami Kalule Settaala yalina emmotoka ya Valiant yali ayingira wakaawe ne bamujja mu mmotoka omulambo ne bagusula mu Namanve oli naye nga kuki eyo naye yali ligimu si ye yekka ebintu bya UPM kasita byatandika wano President Museveni ekiseera ekyo yali nga bamulaba Robert Kyagulanyi kubanga yesimba ku taata we olidde President Museveni teri yali amumanyi let me tell you President Museveni wabeera mu office y'Obote yasalawo n'agenda e Tanzania bagenda Tanzania teri yali amanyi President Museveni okujjako Commissioner Abdallah Onyulu eyamuwa ekifo n'amugamba agenda okole mu office ya President Obote ate kati ne yamuwa ekifo Commissioner naye ne bamuttira ku Crocodile mujjukira nti Crocodile yali kifo kya firing squad amini bwakutegeera nti nno omulyamu olukwe toyinza kuwona leka nomba sese mukimanyi ku lutalo Tanzania amama Mbabazi bali bavubuka bato ne Kayindo Tafire lumunga bagende wa Minister Internal Affairs Wanume Kibedi nga batwalayo fayiro bamugamba tutize wano tuteese nga bwoli Minister wa Amini twagala tuyambagane ku Tanzania kubanga Museveni ali eri tuyambe bannaffe abaleta Kibedi yabatunuulira nalaba bavubuka abato kwekana abatunira bwate liso lyabakuba n'abagamba can you move away from my office batambula nga batunule mabega ne fayiro tebagikimayo ne bagenda nga beebwala batuuka ebweru badduka emisinde nga bamanyi nti Kibedi agenda kubuulira Amini ne Kibedi tiyabuulira Amini kubanga era abavubuka bato nti bagenda basalako emitwe owulidde naye panaawo wewuunya Kibedi from Amini regime paka kati is an ambassador era akyali foreign affairs President Museveni amukozesa kitegeeza ki abaali bagamba okuyambako Amini Major General Kayindo Tafiri mu mulaba ewulidde amama Mbabazi mu mulabi abadde muntu munene nnyo wano Secretary General wa NR munene nnyo panaawo naye ali ku street kitegeeza ki Kayindo Tafire ye yali political commissar mate bagala kubogera koze kinne unsa ki kyogolaba nti bannayuganda bino bitwogera bambagamba kati juze nasanga brigadier GITTA byogera bya kiyaye bikibanga tamanyi era namugamba afande brigadier laka joyamba desaffe nabagamba wano omuntu ategeera nti lanka ezo zandi badde zaffe ye Lieutenant General James Mugira musajja omumoli yagamba nze siri mulaalo nze ndi mumoli tuva mu bende nibamugaba mu Obwakabaka bwe babumuma kubanga bamulaba mu value wano singa asomye too intellectual kati nibagamba ate naye agenda abeere mu bende atayawulemu Obuganda ate ogenda ogambe tuli bamoli kwegamba ng'olaba ne bamugaana okubeera omumoli kyobalaba naye alina obulumi ku mutima n'agamba nno naye kabaka oba abamoli be baki bannayuganda mumanya abamoli be baki now tulina obulumi ffe bannayuganda era bituluma nga ffe bannayuganda kubanga tukuze tukyali baana bato aye tulina okuvaayo kyobulaba dokita ye bw'afaayo n'agamba no GITTA you come bannayuganda bakwetaaga bagala obabuulire kubanga ffe kati GITTA tetukyerya ntama
Ebulidde tukuze tetuli baana bato twali bato luli nga tuwuliriza bakamaffe ne boogera bakayiro tafire ne boogera ne tuwuliriza abantu nga boogera nga tulabanga ba true prophecy naye bwe twatuuka mu gavumenti tulabira ddala nti abannaffe baali nga nasoma akatabo ka Animal Farm nenketegereza ku luzungu lwange otono lwa P6 kwegamba olaba nti twajja nga ffe tulina amagulu ana naye bwe twatuuka wano 86 29 President Museveni n'alayira nga lumu 1986 bali batukubye n'ennyonyi ku palamenti olabye ddala nti bannaffe bo baavaako amagulu abiri fane tusigaza amagulu ameka kubanga betunda kabineti ya 1986 eyalimu vice president Kisekka gwe batakyagala kwogerako eri akategaya gattako Cosmas Adyebo bakayira baafa Everesto Nyanzo oyo babasibe ruziro bali muzawa musajja wattu oyo naye baasiba kati abafudde bonna bakafumbe mukasa babala kikirya bangi nnyo webuuza wapaka bulo kati balirida where are they kale ganjuba eyo kati eyo cabinet 86 panaw yeyandibadde evaayo ne President Museveni ne mugamba no 86 format yaffe yali eno naye tewali bwotuuka badvisor president nobagamba muli 19 asimanyi 197 naye mwadvisinga di President Museveni lumu yabayita n'abagamba I'm the one who appointed you. Now how can you advise me nga nze nnonda mwe badvisor now such a people naye nga sente zigenda balina emotoka mpya za Prado balina simanyi buli kimu babasasula amayumba kukyetegeeza President Museveni buli avayo n'amukayanya you are my advisor balamu babatwala mu state house oyo avayo no advisor nabategeeza Jennifer abeera ati advisor wa president contribution yakola mu NRM kubanga at least zenyala omuntu nga bakola ku contribution n'ogamba yes tatawo yatuwa emmere mu nsiko ye Jennifer katika abeera advisor kusaasira tatawo yayambako kyaligonza eggombe nawaye ente nga famire ya Lwembawo Kaggwa nga famire ya Mayanja nga famire ya Chobe bana njalo ngambe eti Chobe President Museveni yasulanga esanga waliwo omwana ali mu government tewali genda mu famire ya Lwembawo Kaggwa tewali genda mu famire ya famire ya Ganafa mwali muvuddemu omuwali omu ne bamutuma South Africa agenda wekiza Besigye obutwa oba Besigye naye yalina ddagala omwala yatuuka mu hoteli n'alwala n'afa bakukuta n'omulambo wano ne bakukuta n'omulambo oguzza wano naye kugamba ngulaba omwala yafa let me tell you manya tebabyogera ffe kita tumanye ebintu bingi byetulaba ne twalaba ne bakukuta paka omulambo lwe bagutwala baba aguziika wa mukyala Ganafa muwalawo yafa mu ngeri eyo naye she was on a mission olidde now gera mu family ya Lutamaguzi omwana ali wali baba polota musimanyi bagenda kuzimba simanyi museum ya Luwero musimanyi museum mwegenda Lwamat gundi Ngoma museum mwegenda Katonga kakati obwanga bwe Luwero obukwato otyo obutwale Katonga twalwana Rwanda ne Kagame yakola museum era otuuka mu Rwanda ne bagamba this is a genocide day eyokusabira obuwanga bwe Rwanda abahutu batuusa magumba gali awo galabika ne lero oyitawo ne bagamba you see abantu bafa mitwalo simanyi 9 simanyi 5 but because of what? Because of tribalism. You see kakati Uganda obuwanga paka kati ne wobuli osanga waliwo abemundu abatudde bakuma buwanga bwattibwa Masasi bwattibwa Bidomola battibwa Bijambiya battibwa Bufuuni Bukumbi wanyi mwabuuza obufuuni kyeki obufuni was a small hoy kubanga tewaliwo korona Masasi abajasi bobote batta nafe twatta tutya buli womanya nti wali kipingamizi tewawona mayumba 10 tewawona because you are the one who informing the government troops that abayekera bali wano tewawona nabagamba mu nsiko bwagana okuwagira omuyekera ng'ofa bwawagira ng'omuyekera ng'era ofa olidde twateka ezo password twazina mu nsiko nga balina okutwala muka bakayitanga kannabulimi baga kannabulimi nga towona manya ogenze mazzi genda onaaba amazzi ogenze genda okima amazzi ogenze genda simanyi agenze kukyabangu tata wa sekitoleko teyadda ow'omuluka oyo mwana w'emyaka 9 gwenna kati bakadogo abo bonna bakadogo pure kadogos I have them abayita wano because it was one front one struggle with many front line
olidde nolwekyo GITTA Musoke tukomye n'omulamwa gwa UPM etuko okugenda mu nsiko kubanga weebuuza UPM President Museveni ye muntu ayagala nnyo dialogue pistoko zakoze wano mbadde ndaba tubadde mu Northern Uganda nakola pistoko n'abakyoli betwalwanyisa mu Luweero olidde n'avayo n'asayininga wali ng'agamba please come out aba abakyoli be baali bagenda okuttisa General Sale kubanga yabuuse ennyonyi yaffe n'agitwala mu balebo ekitugu mu bapalabeke n'alandinga because he wants to discuss with them. President n'amubuuza who told you to go there? Era afande Salim Saliba alebera mu kubenkumbi fighting squad ebyo bimuwoza nti President Museveni is his brother ebyo President abitegeera era let me tell you President Museveni ye endowooza gy'alina ye olidde eyamugamba okugenda muyekera tewali mungu Uganda ask him President yani gamba okugenda muyekera ajja gamba it was my view olidde era banne ne bagenda wanudde ni mu nsiko ne batuuka ne babuuza naye twajja kukola ki mu nsiko because all of them tolowooza nti balina mind yeyo okubeera mu nsiko ne batuuka n'omubuuza naye tukola ki wano emyaka 5 ebintu by'okujja okukwata Kampala lwakuba tebanga teri ayogerera ebintu by'ensiko mumbulire mu nsiko ani yali PRO ensiko afande Kayino Tafide yali PC political commissar kwasaganya olidde Jimu Mwezi yali IS intelligence officer lwakuba munaye bo bajjanga ba police ahe ne bayingira mu system ya Kagame as intelligence kubanga awo abantu bafunidde ebitiibwa awo paka kuwamba director iso bichi intelligence omuntu yali wa police ndendowooza saazo ne yandibadde nga headinga police as IGP kubanga ibyo ebintu byasoma naye oliye bakafande Kasigazi aisaluti yafande Kasigazi tubadde ne bawo mu Lubiri military police legal officer kakati major general gowa kasita yali DA district administrator olidde naye kakati bebantu ba major general bali mu police afande Goloba aisaluti abona tukuze nabo abantu bagenda baloza we are just a puppet in this regime we have a stake naye lanka zaffe fenga abaana abato zali cheated olidde why tetwasoma ani atwala munso emuntu teriko luzungu leka mbabulire kyovola batumanyi bingi and we shall talk kubanga otayogera ofa bwoyogera ofa olidde now tuzze ku mulama gwa UPM kubanga nabagamba phase zigenda kuba UPM ebizibu bya Uganda we biva President Museveni kasi akwate ekkubo n'agenda mu nsiko abantu batandika okufa bamukyala Loda Kalema abo boolaba babakwata ne babateeka mu safe house mwe mulabulabi bantu awo ne mulowooza nti yanti yafunye omulimu mu gavumenti Museveni yamuwadde ekifo people suffered abantu bajje mu nsiko bantu 11 as intellectuals they escaped from Makerere escaped death amajene gasalako Makerere ganoonya ba UC winga ba UPM kubanga abantu balowooza nti president is a new person let us support him in UPM temulowooza nti UPM kiyonga yokka ye yawagira babidande sali UPM ndugu Lugunda UPM Kintu Musoke UPM simanyi ba who and who banji Israeli Mayengo tolaba nti bamu sidelininga ne balowooza oyo Mayengo gomulaba yakola nnyo mu lutalo lwa Tanzania Kiyengo yakola nnyo mu lutalo lwa Nairobi olwaleeta NRM buyinza NRM olidde Kabaka Mutebi wano yali tatuukawo Kabaka Mutebi yavanga e Bungereza n'atuukira mu Kenya nga muvubuka muto olidde ba Israeli Mayenga be bamubeerangawo ne bamubibiita don't fear don't cheat okola ki era nze mu dream za Kabaka Mutebi zaalina muka taiza kwerabira Mayengo taiza kwerabira Amini yakomyawo enjero ya taatawe n'agiteekeka so omusajja omukakwa mind you olidde kati ozo Amini yali mubi Amini omusajja yazza Kabaka omusajja n'azimba barakisi zonna ze mulaba ezo zonna ez'amagye ga President Museveni Amini yes bamutu mukutta Kabaka teyaza musango he was sent as a soldier ngaba natuma GITTA ngendo kubegundi ebyasi but I was ordered chokola bafe ne wakati tetulina musango wa Katonda we were ordered twali bana bato they direct us to do this ne tukola kubona enkumbi n'omukuba without any favor kubanga it was a lecture now tuze ku bintu bya UPM abantu batandika okufa that is where Ugandans started to die olidde kijja kitya kasita President Museveni
yesimbawo manya yali yesimbye ku ngoma ennene taata we Obote kubanga Obote ye mentor wa President Museveni olidde owokubiri Nyerere Julius Kambarage olidde kakati najja n'agamba nanyo kwesi ekifo kya constituency kiganye najja ku kifo kya presidential ngabula bakati Kyagulanyi kubanga President Museveni abuuza kana akatokano kana akatone kanesimbako tekabera ngako yadde LC1 tekakola ngako yadde muchaka teka myezi simanyi yakola myaka 3 mu parliament. I'm going to stand on presidential president night abe nale nababuuza Kyagulanyi yavawa how can Kyagulanyi mobilize to become a president enale mumukola which means you are telling me lies muli citizen muzidi yaza mobilization Kyagulanyi Arua Kyagulanyi Fort Potro Kyagulanyi Kalangala Kyagulanyi simanyi everywhere Kyagulanyi where amanya agajjawa olide kati juzo labye omusajja agenda kumupiira Kampala ina yasanyala de esaazi no President Museveni nga twakawamba nga abantu balekane emmere ku masiga n'esiriira bali ku luguudo lw'Entebbe batunula President Museveni ayitawo esaazi no President Museveni aga agende esaazi no Kyagulanyi wuyo Kyagulanyi abantu emidala gyonna baleka mikalu batunule Kyagulanyi. Now you have seen that's how it was in 1980 nga balaba President Museveni mupya abavuka bagamba this is our man olugoyera engoye ze njeru ezo zalimu nakati zayambala kifaananyi kyokka kyavaako he was dressed in white n'atekako simbo ye olidde kitegeeza ki UPM eyo yafa nze ndowooza mu nsiko twandibadde NRA stroke UPM ne tutuuka wano ne baddamu ne banoonya bafawunda bali naye banoonyaamu Bidandisali Loda Kalema Kintu Musoke Ndugu Lugunda Elia Kategaya kati what does it mean abala baliriddawo abafa balidde suwirangako one day bagamba tugenda kuza olunaku lwa UPM in Uganda because that was my party. Crispus Chiyonga it was lucky ye yafuna afunye Minister of Defense is now an ambassador. Now you ask yourself what about others? Lugunda afunyemu Kintu Musoke yafunamu Loda Kalema yafunamu Bidandisali afunyemu ne mutabani we kati Bobi Kuru mulaba bebatwala abantu wa president beba PPS olide balamu Bebe Kuru Kamilioni simanyi nani omulala bebatute full figure nafuna bwa advisor bebatute Asibaga Kato nafuna bwa advisor bebatute bakusasira ne bafuna bwa advisor bebagabe ente president no afande katukanga atenze bala mu kyemusanyukira kamera wali nakulaga mayembe gente nolaba ekiralo kyente naye nakuwaka ente 10 olide if you complain things are in camera. Now you see kati full figure agenda kulwanyisa NUP. NUP it is a party as it was UPM. You see kati NUP teri wo full figure wakafa yenkofira ya NUP wagiteeka wa full figure ekyo jja kwambala ye NUP ogamenze zemu NUP enale kati panau tebakyabakizana kulaba president Mama Kabina ali kumukolo your excellency they are not accessing me to see you ata Kabina okatwala wako advisor you have a toina na office kusasira muli wali ku kingdom muli nganga mizozi mukubagana muti kingdom naye bannange dada are you building Uganda naye manyi Uganda no giyava kati wazeo olutalo lwa Nsereko ne Kyagulanyi. Now you see such issues omuganda ku muganda you ask yourself Nsereko omanyi bana abana basomera mu state house bano bagenda kuleta problem mulowooza ate mwafuuka Museveni Kajiji tumwebaze Kibuule ebyali emukono mwali ulyo n'atuuka n'okubba obululu bwa mulya mayuuni oide kubanga SFC weeri polisi nayo neekaluba kola polisi nategera nti ekola kubanga yabagamba ba SFC gavuge tugenda kubagana wano mutwale obululu no we have come to collect the boxes ekiro kubanga wa NUP agenda kutwala mukono Kibuule n'osemba state house muli kuntuyo zaffe kwe muzanyira Kibuule wali ewakayula nga n'amasimu ogabba nga tukulaba olidde esimu yebbeeyi tesulawo wagenda kuyitirawo n'oyitirawo mbabaze n'abaguluminga gwe Nsereko ne tumwebaze olidde
State House nebasomesa bandi badde basomesa fe bakadogo fe bakadogo twandibadde tusomera mbala mu barracks ganini twandibadde sponsored by State House all kadogos child soldiers uweso eyamama Janet yandibadde facilitated by kadogos oide naye mwagenda panao bogena mu office zonna nononya abaana abasomera mu uweso they okay, they have bungalows, they have apartments bagaga bosanga mu URA bosanga mu USRB bosanga simanyi muki they okay oidi era nandisanye mama Janet one day atukolerewo omukole kololo abaana basomera mu uweso abasomera Budimbo abasomera Kapeke abasomera Masulita nga bazungu bajja ne bagamba this one is their orphans orphans from where orphans basinga mu Luweero. Let me tell you not nzebe genda Bulemba genda Kashari genda Keshunga genda Lubindi genda simanyirwe Nkoma ejibazika yetu mwine genda Luswere genda Bounda lezo nazo nakasonji wa wasinda Gita wesimanyi in your area there ndagayo orphan afande Lumumba yafanga ali okay Kano division commander afande Kigozi Nasani Kakuba Mpanga Yafaiz was a battalion commander was okay bebasajja abatukira mu bintu mwanteni za UEB ezo nibazitema nibazisiga green nibafuna Santana nibafuna consignment yobote yalutwaje baleke Mombasa twagikimayo wanteni nibazifuna pick up nezijja stout nibazifuna nibafuna motoka cheza jawe ndalao genda mu Northern Unumoko zetwaje kona kiraka ezo zonna ne bazivuga emotoka zonna zonna bafa bagagga kubanga wano okuzika kwa Patrick Lumumba muziyisa wano mutwala abantu ne helicopter kwe kuzika kwe nala abantu president Museveni yakuteka mu sente azifu omuntu afudde nga general olide Lumumba batwale mu kaza zemyenge ng'omuntu osana busanyina kikopo nonywano abantu bamala okuzika nga bali cyali mu bitoke amara legalione ganyita amarwa legalione ganyita batwita ate bwagenze kuzika ate baba tusebati ewa Lumumba we were there with Rwejema we buried that money after Lumumba let your soul rest in peace na ye kwe gambo laba ba orphans bobe abakola ba orphans genda mu Luweero nabagamba Luweero waliwo ebyalo byetumanyi nti no abantu bonna batibwa abana ne basigala ba orphans olide Luweero yandibadde limu n'essomero ba orphans ba NRA ewo Luweero yandibadde limu ebijjukizo ngawo president Museveni yasulanga mu Ndurani mu kinanasi wandibadde waliwo aze ekidaga nti let us remember on this president Museveni yali asula one gende Gombe wakyali gonza wandibadde waliwo afa nze nali ngambye singanza nali president nandibadde nkwata ezo billions ebampa 16 ne mukyala wange ne ngamba Abdul Nasser kyali gonza wali wa Gombe ani nanyini wana nensasulawo billion kwata billion kwata sagala bya bisatu babina kwata billion genda mu Global nakaseke oba wanontutewo teka university gitume Abdul Nasser camp yitekeko university Gombe abantu bave mbala bave Fort Portal bave Bukigeyo Kisoro wama bakayuguleyo basaba butulo university eri Gombe genda mu Ndurani president Museveni yasulanga tekawo high school obedwaire dene teka muzi machine sibantu kubatwala India olide kati kawempe wawali temulidagala nabadde Kiruddu hospital telidagala wawunya nembuza please eneo kasasiro bamuyiweno oba mbweno sebo bojanga tolina sentence buladagala ofa bogenda Kiruddu hospital ofa bogenda kawempe juzi mulidde n'omulambe message gulumye ogwa mwana omuto ali mu mochale bagenzo okujja ngo obugerete kuli message imagine wanatuka waliwo gundi mochale emu yali jinji eyo ngenvunyu zitambula zitizibuuka imagine an hospital holiday naye Uganda chokola bantu ebizu bya Uganda from UPM you see that's where the problem of Uganda tuleke bine byobota tax lubiri simaye bikibati 1980 this organization ya Tanzania yaleta problem mu Uganda muwanga asika president Museveni asika simanyi lula asika simanyi bano bayito joko basika obota akomye wagamba no holiday kubanga kati webuza singa waliwo dialogue do you think that abantu waliwo bandifudde tebandifudde
President Museveni yandigambye okay naye yakimanya nti nesimbye ku Obote wanu singa agenda kungoba kuba defense kati ngenda kulaga nzira ye Tanzania wa Nyerere nzira yowa. That's why you use his initiative say no I'm going to the bush. And you remember when he was preached on election time, if the election is failed I will go to the bush. Kitegeeza ki singa kyali Kyagulanyi n'agamba nti ngenda mbalala kugulawo office bakabba nange ntandikirawa Magere ne Jambiya n'amafumu ga Buganda naki sebo bajja mukwata. You have started violence certain Ugandans nti ojja kukwata amafumu kubanga zenjukira no bantu bagambako n'okuba amasefuliya n'okuba simanye ebidomola babakwata ne wiso bafu wawe filibye bukawe nasanga emotoka ziyoola wiso esefuliya pipi abantu enjale baluma babakwata. Now the President Museveni avayo openly nagamba if they cheat the election, if the election is rigid, I'm going to the bush. On 6 February 1981 there is an evidence mumakaga fande Ruchikaire honorable nti watuza abayekera ne bagenda bakuba barracks ya Kabamba. It was a real treasonable olide etaliko kubuuza emundu za government sirabangako nti group yava mu nsiko owinyi dolo agenda giteeka waliyo file bakurozinge file ya desertion from the army of Unity. Tawali olide. Now what does it mean? Yes, by that time waliwo ennyonta era President Museveni ogenda mu Moscow, it was true waliwo ennyonta kubanga bannayuganda baali battibwa naye okuttibwa kw'abannayuganda kutandika mu kalulu k'ekinaana UPM, DP and UPC kubanga ebya nolule waka abantu bali balina evidence baba kuba amasasi ku State Square ababa kuba abamu bababanyi nti fe twalaba gundi yennyini wali ne Kazinga ng'agamba please shoot ne bakuba ebya Kampala mwabira bajuzi ku election abantu 8 ne bafa because of election olide naye kati weebuuza bafiira ki era baba compensating gaddi kati fe aberuweru tukaba. Let me tell you in Ruwero there waliwo bwe muwira nti abatali akubibala n'embizi z'abalya obwo buyimba waliwo ababuuliriza naye kati ngaffe tulabira ddala nti abataatuuka ne balya kubibala. Afande Sam Katabalwa singa President Museveni yagenda ku olwo mu meeting ya Muwanga Museveni bandi musaziiko omutwe mukimanyi ki George Nkwanga ye gwe bagusalako kyobolaba yatuma Katabalwa yamutuma nga tulaba kubanga it was Ivan Koleta Afande Kategaya ne baleeta amawulire ago ne bagamba President erebo mu chairman anti bagambye waliwo tufunya amawulire okuva wa Namiti kugenda okuteesa kati you have to go and agreed with the Uganda government. Museveni nagamba nze ngende mbacholi banzite knows I can't. President nalonda Sam Katabalwa where is he? Kati abantu ngabo tebali yakubibala family ye liddawa abantu be bali liddawa simanyo ba state house baba wako olide RO 0021 muntu wabiri mwomu teyasobola kutuuka ne bamusalako omutwe na miti nje wedde ambush kitegeeza singa President Museveni that was the end of his life. RO 0022 Samu Magala. Where is Magala? Maraga yaleka family kubanga abantu bagenda mu nsiko nga abantu bakulu bali bazadde. Those people they escaped from UNLA forces. Sam Magala aluwa abaana be bali bamuziseeko abana twabalekayo mu nsiko. RO 0025 Annington Mugabi. Where is he? Musajja ali kwa command bintu bya kuzanya mu kadi jaka muchunguzi ekyasi ku mutwe pa gambling sikunywa njaga sikulya mayirungi sikutunda mivumba gambling njaga betting ni bamukube ekyasi lwa kadi oyo twabulekayo mu nsiko. RO 00029 Joy Mirembe olide mukazi watu nafe ebyekisiru mwajjamu olubuto kakati tuli mu buyekera mwagenda kuzaala oba twagenda kuba mundu
era ani yamukola olubuto ebibuuzo bingi ababona there is a big question mark afane Lubereza Fred Nkuranga Luwero abona tebali yakubibala obuyimba mubuwulira nimuloza kale tebasobola kutuuka tebali yakubibala yes tebali yakubibala naye nafa abatuuka ayetukaaba nafe tutulyanga kubibala n'abasigala mu nsiko embizi zaabalya ewulidde kati nafe abaali eno abatuuka netusala Katonga nga bagenda okukuza olunaku lwa Katonga simanyi Katonga biki waliwo ebintu byendaba bibandibadde bakuza olidde mu Uganda wano ne Katonga crossing naye abaana bafiira Katonga who's going to pay them group ye Rubona group ye abamba abatoolo afande biganja bya traininga ku Rubona training school genda Semuliki genda Lwimi kubanga training zatuukawo abaana batoolawo abamba abakonjo bonna we are they Katonga ogwo n'omusayi gwasigalawo olidde abafuna chance twali tubazika yusimanyi Lukochi now afande Sabani Kashanku family ye eririddawa era wetwamuzika ani yagenda namukimayo because he was put on firing squad just kubula mu camp ebintu bya sport byali byamuza kyokola basi fe bagira tuli confidently tujja kuogera we have confident twali bana bato netula wansi netuliriza kayindo tafire byayogera as a political commissar netulaba Jim Wezi leka mbabulire boleta afande Jim Wezi Owensco no mutekana no wakaka no basiba mukutia balwana boleta afande kayindo tafire Owensco no tano wakakati no basiba mukutia balwana boleta President Museveni wa Owensco Luwero wo no wakakati balwana boleta afande Sale Owensco no wakakati balwana what does it mean Kiza Besigye balwana bonnabo olidde kwegambola byadda nti twali kuguluba wano singi twalinga basibe ene slight mistake kakumbi ene slight mistake towona olidde ennyama twagiguze neba kusange nga twakaliridde ennyama ate n'olyako nibasanga nti tugenda ku safari yo noba kujjane bweti oba kunoonya ddagala oba kunoonya munnyu ne tumayiro muwantu tugenda nakasajja tugenda simanyi Namulonge simanyi tugenda mu tawuni y'Obulenzi kunoonya munnyu ne basanga ennyama nga walumyeko nti obwo bubbi kakumbi towona you see eyo bagiyitanga NRA Act towona olidde banafe bagitwabalekayo just kutambula butambuzi ne mukowa nosigala emabega nga sebo tojja kuwona group yeri gibayita kanywa musayi eri mabega era bakusika businti oya ado yajja mukwata mutwale okuteeka ebbali towona abo netwabaleka mu nsiko ababikolanga tubamanya abamu bafudde naye webuuza mission yaliki all of us to gain on this our sweat we are crying mulaba abaana benkuŋŋanyiza abato bakadogo bagamba president tubafa abatulimbirira betwali nabo mu nsiko betumwine wasigala bakadogo mwenda boka yes bwotuuka embuya abantu bemmanya bali mu kadogo ali mu koti maaso afande Mugabe Freeman I salute you wali mu kadogo you are now a brigadier nawe oyinza otulawo n'ogamba singati yali gundi sandifunye kano singati yali gundi sandifunye ebintu byakutulawo ne weebuuza promotion za UPDF teziri on merit let me tell you nze waliwo abantu bemmanyi be nali nabo ne bayingira nga mbalaba 98 panawo major generals kati weebuuza bo bayita mu katiba ki bayita mu kakungunta ki okufuka ba major generals nosanga ofisa nagamba GITTA musoke mutusonyiwe lankaza mwe ze twambadde naye nga akikiriza he believe senior officer he believe that lankaze mwambadde sizamwe olidde waliwo bananyini zone we fail to get that chance why promotion board tetumanyi webuuza bani abali ku promotion board okusuula abaana omwana nga sekitoleko myaka 9 yeri bodyguard wa president Museveni nga tujja okuwamba n'alangira ku radio tuwambe Kampala nga kwali ne bagenda one na Kasero nga kwali ne bagenda ku Nairo Mason nga wali n'alayira nga ali ne Kadogo gwala bantu Kadogo batukubye ekyabakuza bomu omwana ali wali ne slipa amulaba Museveni president alaba danti those are Kadogos child soldiers
natuka ne bam nga omanye promotion okay in another way yafunayo buyinja bubiri lieutenant mwana muto si yeyeka walo byaruhanga yali akuba zino bazoka nga yeza akuba pau yenga professional bazoka anti tanks twaina yeto ne bamwalanga kati zinawo lieutenant kano erabo bwe manyi byaruhanga yeyita kalenga kale kwanga yabera nnyo kale otwava tole tukulosinga tudayo gulu yasigala kalenga bamanyi byafuka linye byaruhanga bamanyi kalenga yeyita kalenga zinawo lieutenant kano olide abana mwe bali abakuzibwa sempija izinawe ni guru there is major lieutenant kano afande Isma Mutegombwa izinimbuya there teyasoma ya DP6 is lieutenant kano naye mubana bonna bakadogo omuntu alimu omu brigadier afande Freeman Mugabe is a chairman General Court Maso Machindi kati fe bagita ba sectoreko gwe mulaba oyo kali alonda bichupa kati but was a commanding officer of Sat Ace kati njambulire teyasoma yakwamo P4 bamwa batya oba commanding officer in record of this regime since 1986 sectoreko Moses Musa was a unit commander at Serere but was mistreated by late Saif Ali President Museveni asukuma message nti eyase Jesus omuyekera Jesus bamwe captain najiwa mulalo munne omwani bamu mistreating anagamba no mayiranka kemu no ne basiba mukomera 92 ne bamuteka mu retirement gendeka panao genda kwa account afune emitwale 3 kuva 92 afune emitwale 3 but remember omwana yali muto myaka 9 natwalibwa mu nsiko ne bamusiba akandoya tata wo omuluka ne bamutta chokolaba nonyeza abana bonna abato bakadogo twagala one day tugende ku State House tugaye President Museveni bana abano bamanyi nza manyi yali yekwe kwa fwe migadde abazadi ne babatta akimanyi ewasema kula taina kiyegana naye omwira buli wayogera nekwe kange wasema kula bwe navanga aluwero nensule wasema kula emigadde nenvaawo nengende wachobe mu baganda nagende waganafa sekubabo cheyune nanvuga mu motoka sekubabo President Museveni wetwamuletanga nalinye motoka yo we know chalikoza yalondanga fa abana abato twescott the rebel leader ne sekubabo bafuje mu government just kufuga buvuze president namwisa mu road blocker huyo katebo nalinya na agenda kubibye huyo waganafa na agenda kubibye ekasenyi kakati fe bagita fa abana let me tell you abana bonna benina baganda sergeant corporal sergeant webuuza fe mu list za promotion zalagawa omuntu najja ku bibiri is a general is a brigadier is a major general imagine fe bibye bituluma kale ranka muzireke but why don't you think about our lives abazadde but President Museveni muskonga gamba abana bonna abato those are my children natuweli nyali abakomando genda ku road block temako okugulu engato omukulu ajagala mu barracks ne tujireeta uniform tweza kwambala uniform enyirira onojambala otya kamanda ngajaga atabaddeyo ku ali ku road block kujikuba yagala uniform empya atabaddeyo ku detach ne tukola buli kimwe kyetaagisa tugenda Kampala bwe tutuke Kampala entebe ennungi zammwe amasanyalaze amalungi gonna gammwe ennyumba ennungi tugenda kuzibagabira mu abaana abato tugenda baguyira ettaka tugenda bazimbira amayumba tuli mu lumwe mu buli mwana gwensanga ne mugamba mpa erinnya lyo naye wapazi mpangisa abaana basoma bali waka tetwasoma n'abaana bafete ebyo nabizibu bya UPM because if it was not UPM twandibadde tugenda mu sikokola ki remember Fabaganda twayina ettaka twayina emwanyi twayina kayinja bakitafe nga basogola omubisi ne batunda ne tusoma olidde kaye twandiyingidde obufaza tugebera abafaza singa sazo tetuli ba bishop bakubana abewa balokole bishop simanyi archbishop simanyi biki singa twasoma obufaza singa sazo tetuli ba bishop remember from 83 emyaka basoma ameka naye abantu promotion the let me tell you bwe twawamba abantu mu lubiri ne bewalanga omuntu yagenda mu nsiko talina langa ne bamuwa major general n'agenda mu nsiko yaliwa police ne bamuwa brigadier esazi no general imagine bwolaba afanye mugisa muntu yabuuka langa 12
kale zo bazituwadde bakadogo ne bazigabagaba ne zimamasa 12 ranks ya zambala 88 lieutenant colonel ali ku DMI basima ate babwira DMI yawe yakola muyinza nokaba amaziga ne mugamba chichi yo yagala bwa president yo mugisa muntu tumanyi nze wano tena muntu profile gwe sinako profile everybody I have a profile on him yayingidde gulo I have a profile eyasanga musko I have a profile bwe nasanga musko I have a profile buli muntu mwogerako ne mugamba ono era afande ono yakola nnyo afande tabani nti oyo musko bali bakubi babyase yitongwa sedi abali oyo mukubi wa chasi samu magala mukubi wa chasi simanyi gundi ani hu bali abasajja bana bali batawanye nsiko ngabo bakola nabyabwe nga ne Museveni abatya gena kamatawa ne babateka ko kakabagenda ne babateka ko simanyi ani ono mugisa muntu mwene mukamate mwene ngabasajja bafuse kiwaji bali ngono ono wawajina mukamatawa abana ne babagana abakazi ne bagamba naye gwogende Sweden kola yoki gobogenza kuchala Sweden nafe tujja baleta ne bateka mu binyane basiba esazo no ba general olide mugisa muntu from Lieutenant Colonel brigade commander leader 165 brigade okuveyo rugambo major general karate major general mwayala genda state house imagine kwegamba now major general mugisa muntu versus general Museveni aveko aludeko aveko eri tumukunde Henry Lieutenant General versus General Museveni aveko simanyi zibwe simanyi biki General Jesajusa versus General Museveni Major John Kazola versus General Museveni banga entalo za bwatabo zasuka kati eyo muzola ye group eri intellectual men from Makerere UPM olide najja munsko ne baba traininga emyeze esatu ngabanonya Museveni musera byotalo no luwero issue mu church ze luwera abantu bali mukusaba chacho n'abantu ne babatta olide we are born to kill so baba zala kutta now mu group eyo nayo na abantu bafudde lucky they are well off they were intellectual squad of UPM from Makerere bwe mwatuka mu squad mugamuze tubati wagira UPM amajego pote gatunonya muze nagamba baba training emyeze esatu wali kasejere kasiringi na training ne webuza kasiringi unaku lumwagende walonda mugambe munaye ndi ku street mbona afande mpa weka kasenyo mezidi kuomba hapa toka hapa wamekuwa bega hapa omusajja ya ku training amyeze esatu kadeti alonda kati kale mubereyo kati alonda RP kasiringi kirabika baya yoze sowani kakati na ebintu byensi bibamalamu omuntu ajja mu office yo tero GITTA is busy wenviride emigadde ku kigerenzi je mu office yo busy kati mulwanira number plate political commissar ne intelligence officer barwana bintu mimi I don't know nabi afanye kaita I don't know atolo musajja ali open I don't know where did we sit and discuss about I don't know minister to minister security minister internal affairs but Uganda we serve such a handle such a issues kwagamba ebintu bijja abrupt kino kiyiteeno onona ebyo na beba atokutwala ba investor wa president Museveni abamazo bali extort money lumu president Museveni agenda bwe musajja n'avaayo musajja nagamba I came to Uganda your excellency I want to be an investor but they demanded the merit of millions then I failed to see you now if as you are here in Turkey let me tell you your people they are corrupt what corrupt in which way that is a message they are using by investor wa president era naye nzimbi apartment no mubuza onwe to take investor to the president chintu kidogo nze singa wano lumu bangamba ati GITTA tukwatire ba traffic nyizo kwata anga 10 ekibalo kachikadde nawe olaba kikadde
toka agenda okumaliriza bati bana abamobile man ababeerawo n'abatunda buswiti abo bebakolera poliisi nolaba sente basitwale tebakyatekamu kayula yali abawadde uniform mu njeru nga buli gwasanga empale wano ku nsawo eddugala kujja apa we kujja gegoli omugaso gw'enjeru yabagamba nkambatege ne bayita enkofiira olwagenda nogamba afaani tebateeka mu mpale bateeka mu uniform mu nkofiira olwagenda we kujja apa toba nkofiira nga ziyiika ziyiika ng'ensenene traffic ya Uganda because all of that because of bad welfare genda oli kusipia moto laba police basula nearby the headquarters of the police of Uganda olabe toilet byomwayi nakake naye bwe bagulayo batoyizo okugaba basuddemu embwa yafudde police of Uganda go to Kibuli holiday yes on the use of army nze whistleblower UPDF nze GITTA nze nali nkozeeko lisafo mu maje president nampuliriza he buy my word my report lisafo in army commander chief of staff CPA all paymasters administrator mugende mu court martial yes kati nogamba GITTA tomuwa general kati nkoze obubbi 417 billion that is a lot of money zandi zinge barracks iraze president nankoko nyakati nampo bwa advisor sibera ngabantu bafulu figa ngende kachiri wa mu afande semwanga ne mugamba mu advisor to the president satu yange najimpa let me tell you ebintu sebya bwerere he saluted me nenzikirira mpola ne mugamba president yangani njakulaba amajega sulagatya buli nyumba jensanga kesubi njocha ya anti pistol yange berawa nzitako benzise nange nemunkuba nesigaliko that's why we are making legacy for kadogo mututwale we are not simple people that's why I have gathered my kadogos as a foundation tugenda kuba kya bulambuzi mu Uganda one thing let me tell you twaga tubere example ngabe twabera example tweta president Museveni bodyguard of Museveni after war were kadogos Sergeant Kayanja Sekitoleko pilot we Mutiaba afande Chimbo wa Panawi ni Bombo admin officer camp commandant beba sajja abaso ne webuze abantu bonna benjogerako Baganda kati dala president Museveni bate tulaba muki value abaganda beba musuza beba tuwente gende wase kibenge kadunda gende kabunyate wajjagwe gende wa olo Baganda escorts Baganda bakubano bakabura simanyiba gende Rwengo we yatukire Rwengo olide abamubeerawo Baganda afane tetuna kwogera Katongo abantu abayite Masaka if you were there nga wali mu 3rd battalion I salute you if you were there in 5 battalion I salute you if you are still there in the 7th battalion I salute you if you were there in the 1st battalion I salute you ezo battalion ezalaba obuzibu ku Masaka road yawo abana ne batambula okuva Rwengo ne bagenda emutukula kwetika mundu shigani bigere olide notambula okuva Rwero paka Masaka notambula ebigere okugenda mutukula Nyerere atuwadde ku mundu olide notambula okuva Masaka paka Kampala notambula okuva Kampala paka Jinja paka Mbale paka Kachumbala byasi abasigala bafa abantu tuzikazi teri kutwakuza ebyo bimuoza ati mayiro 2 Jinja byatandika luvanyuma ayenge emirambo twagiretanga gitonya twita mu Luwero gitonya Baganda kutonya olide netuzika mayiro 2 kati ebijjukizo bye mugambo twale Katonga mwandisose ku mayiro 2 ejinja amini yateka olimbo ya maje kati size no ojasanga ne investor ataddewo ekoyero ya condom nenga abana betwaziika imagine bonna olide abana abawala abagananga women wing ya fanena lweyiso ne bagamba fe tugenda ku byasi bannasazi abana tumanya abana bangi abafiira ku lutalo now Katonga bagenda kukola omukolo gwa Katonga bagukuze as a celebration naye Katonga yokka musoke mukuze olunaku lw'abakadogo child soldiers in Uganda which means erebe kuddayo muntu newunyi afanye nani mukulu doctor mbajagala Katonga tujwe program yayo
Okay, tweyaza. Abanagala manambe yaziza abantu bejja kutumirako mikono gyange bali bweru mukulu Nsubuga mukulu Mak n'abasirye kalo muwala wangali osaba oyo yasika sumbusa nayo ze ligoyogoyi sudiri namutwala aliyeyo anonya 10 ani Saudi Arabia beya bakadogo mwenna buli amanyiti yali kadogo mu nsuko ate muleme kwetya atya twaga tukole ekintu mu Uganda as a memory of Uganda katufuke museum ya Uganda ati ababana be balwana mu Uganda tuberenga abawajina sikutendereza mwalwana ki omuntu toina tokubangana ku mundu nti bwalwana DJ Vibe I salute you. Mr. George in Australia there I salute you. Kasim woman USA I salute you. Kasim Katumba Mupiragana at Express I salute you. Abo nabana abamutwali nabo but they are there banonya chikumbe ebintu babirabirawo now namwe nabafayo ne muntu ne mulikinga ne musharinga tujja kuba fete tujja kubawa ebyo bimulaba biganye tujja kwogera ku mivumba bwe giva abantu bagenda kukola ki amayirungi begava abantu bagenda kukola ki but teacher abajja mu nasalo omwaka ogujja botawa wa diguli sebo mwabe success form gende mulime nakati tubagala nyo enamba yafe mugimanyi buli 0701 52 2200 0701 52 2200 afande kulaije nkulamusiza spokesperson of the UPDF army. Bye bye. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.